ada ubadde genda osobola mutya bwetaaga bwegenda okumateka Kala mkiyambe ko. Leka boda, leka boda. Leka boda. Leka boda mkiyambe ko. Babu kubia sasi mkiyambe boda. Babu kubia sasi mkiyambe ko. Kama ikensala moja hapa. Boda mkiyambe ko. Babu kubia sasi mkiyambe batandika okubuuza nominations ziwedde kofe tubadde tukyayina ebibulako ne bagamba candidate oyo aveeyo mangu agenda amaliriza nomination ne balagira meya Emmanuel Serunjogi nti oyo mutwale naye tomukiriza okutambulako wadde ka distance akatono kuba abantu bajja mugoberera nebagalira ddala bawagizi baffe kubeera naffe oba balowooza nti abantu baffe oba tunaabalaba amanga wagizi baffe oba mukaama kuba omulungi atugubirira ku mukutu gwa Credible Media yuji salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aganja Fadi Gemanya tubaza okulayika nti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribe nga kikulu okulayikinga hamu n'okusharinga content waffe twongera okulayika nti tambula ffenna tutandise ne footage oba oli awo webyo ebibadde wali mu Kawempe ey'omumambuka tuwulidde ku bigambo bya Council Elias Luyimbazi Nalukoola ono nga ye candidate w'ekibiina ki National Unity Platform mu by-election egenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu mu kujjuza ekifo ekyali omubaka w'e Kawempe ey'omumambuka omugenzi Muhammad Seggirinya. So olunaku olwaleero zibadde nominations ez'abo bonna abeegwanyiza ekifo kino era nga ababaka oba abantu abavuddeyo ba candidates ab'ebibiina ebyenjawulo bavuddeyo okulayika nti bawandiisibwa. Tulabyeko ku Council Elias Luyimbazi Nalukoola oyo yaliko amawulire mangi nnyo oba oli awo ge tugenda okutambulirako olunaku olwaleero. Kubaddeko Luswa eyali omuyambi wa Muhammad Seggirinya, Luswa Luwemba, Sadati Mukiibi abasinga gwe bamanyi nga Kalifaganaga, Nsereko ono naye yali yeegwanyiza kadi ya kibiina ki National Unity Platform. Kuba candidates abeesowolayo 10 babadde ba candidates babiri oba oli awo abatakkiriziganya na byava mu kakiiko ka byakulonda ak'ekibiina ki National Unity Platform omuli Nsereko Moses then ne Muhammad Muswa Luwemba. Ba candidates abalala nga aba NRM Ajati Farida Nambi balabiseeko n'ab'ebibiina ebirala. Naye mu mbeera ebadde ya bunkenke nnyo. Live bullets zinyoose era abantu bangi nnyo abafunye obuvune naddala abava mu kampu y'ekibiina ki National Unity Platform nga bano babadde batambula ne candidate waabwe Elias Luyimbazi Nalukoola. Omukyalo oyo gwe tubalaze mu ka video oyo nno kansala wa bitundu by'e Kawempe kansala Nancha kigambibwa nti akubiddwa essasi oba ekintu ekiyitibwa essasi ku mutwe. Embeera embi nnyo ddala. Abantu abalala abamu kubakwatiddwa kubaddeko density ono nno kansala wa bitundu bya Wamboga eyo akubiddwa bubi nnyo, ayisiddwa bubi nnyo, abadde ng'ali ku ttiimu ya Nalukoola. Waliwo kansala era wa bitundu by'e Kawempe, kansala Sala Nakitto omukyala, okusinziira ku bigambo Council Nalukoola byannyonnyodde mu bigambo bye, agambye ono naye ayisiddwa bubi nnyo bamubye ensambagere mu mugongo mu lubuto. Waliwo ne ba kansala oba oli awo abawambiddwa n'abantu ab'enjawulo abawambiddwa in big numbers. Mu kavidiyo ako ke tutandise nako tulabye nga drone eteeka kansala Kasozi wa bitundu by'e Nansana
ngemuwala wale muyingiza. So embeera bwetu bwesibye mu bitundu eby'okawempe eby'omumambuka. Wakati mu kuba nti tukube ekkoona lya 2026 bwe kiba nti by election kyekifaananyi mwerabikidde, bannayuganda tebayinza butafuna bweraliikirivu ku kiki kyetugenda mu kalulu akawamu aka 2026. Amasasi geesoozezza, drone zekyetala wano na wali mu bitundu by'e Kawempe, embeera ya kimpowooza ennyo. Abantu beebuuza embeera butya bwegenda okulabika nti efaanana mu kalulu kano kennyini aka by election, kuba ne campaign zizennyini tezinnatandika. It was just a nomination. Naye tulabye embeera ebaddewo. Kati abantu beebuuza campaign bwe zinaatandika embeera enaabeera etya bwe kiba nti candidate takkirizibwa, candidate naddala Nalukoola kuba bala tetubalabye nga kibatuukako. Nalukoola owa Nuupu takkirizibwa kutambula n'abantu be. Omuyambi okumakya abadde alina empapula ze z'abadde alina okupresentinga eri akakiiko k'ebyokulonda ye yakedde kuwambibwa. Era bafigitinze awo ne baddamu okusayininga empapula endala za presentinzeyo. Tulabyeko awo Secretary General w'ekibiina abadde naye, tulabyeko ku Meya Sserunjogi ow'eddembe abaddeko nga bagezaako okutetenkanya embeera ku butya bwe bakola ebintu mu bwangu. Tulabyeko ku Agiratif Sebagala Sengendo, ono yali MP wa Kawempe yennyini ey'omumambuka Segirinyo oba oli awo gwe yawangula nadda mu kifo ekyo. Tulabyeko ku Right Honorable Joel Ssenyonyi naye abaddeko mu bitundu by'e Kawempe eyo okulaba ng'embeera bwetambula. So tiimu ebadde nene nnyo, ebadde ku Council Elias Luyimbazi Nalukoola, wabula tiimu ye y'abantu bangi nnyo abawambiddwa amakya g'olunaku olwaleero. Jjukira nti Council Elias Luyimbazi Nalukoola nga tannakola kintu kyonna ku makya baakedde wali ku muzikiti gw'e Wambogo we baakwatidde Swalaati Fajiri oba Swalaati Subuhi ku makya, wabula oluvannyuma lw'okugisaala baazingiddwako ab'ebitongole ebikuumaddembe. Bwe baazingiddwako ab'ebitongole ebikuumaddembe, omuyambi we yabadde n'empapula ze zebadde alina okupresentinga era akakiiko k'ebyokulonda bwe yakwatiddwa. N'abalala bangi nnyo oba oli abo babadde ku ttiimu y'abalala ne babuna emiwabo. Embeera bwetyo bwe yalabise ku makya. Oluvannyuma lw'embeera okuba nti yabadde bwetyo ku makya, empapula ne zitwala, ebibuuzo ne byebuuzibwa nti kati ki ekiddako. Bareactinze ne bakola kye bateekeddwa okulabika nti bakola, era akaseera ne katuuka ng'oba oli awo kye babadde bateekeddwa okukola bakikoze, kwe kulabikako maaso g'akakiiko k'ebyokulonda, era n'abeera n'asunsula bulungi nnyo, n'akkirizibwa okwesimbawo ng'ayita mu kibiina kya National Unity Platform okuvuganya ku kifo kino eky'e Kawempe ey'omumambuka. Wabula oluvannyuma lwa byonna nga nominations ziwedde, Council Elias Luyimbazi Nalukoola avuddeyo ne ttiimu ye ebadde emutambulirako nga bagenda mu maka ga kitaawe Mwami Sserugooti agasangibwa awo mu Kirokole. Oba oli awo amuwe ku dduwa wa kitiibwa Allah atambule naye mu kampeyini z'agendamu ez'akandanda. Kyennyamiza ekifaananyi ekisigidde olwaleero kiraga lwatu nti oba oli awo bantu bangi nnyo abagenda okulumizibwa. Bwe kibanga ebyeyolese leero bye bigenda okulabika nti byongera okutambula mu kampeyini ze zigenda okubeereza wiikisi 2 zokka, bannakawempe tebaayiwa omusaayi nga bwe tubulabye we bagwiye. Omukyala awo kansala Nankya tetumanyi oba anaawona oba taawone olw'ekigambibwa okuba nti libadde essasi ekimukubiddwa ku mutwe. Bangi nnyo abakubiddwa, abasambiddwa mu mbeera ezifaananako bwe ziti. Naye ng'ekisinga okwennyamiza n'okuluma bannayuganda, bwe tuba nga tuli mu ggwanga eriri democratic era nga litambulira ku nfuga ey'amateeka nga bwe bakitugamba, ebintu bwe biti bwe byanditambudde mu ggwanga. Kyekifaananyi kye twandisiize
kyetwandisigidde bannansi nti akalulu kati bwe kateekeddwa okulabika nti katambula. Bingi nnyo ebyeyoleka mu kalulu akawedde aka 2021. Bangi nnyo abaakwatibwa nga nabo kati bakyali mu nkomyo. Bayasini Machete n'abalala bangi nnyo nga bakulumuluddeyo emyaka egiwerera ddala 5 nga bakyaliyo. Kyokka ate wakati mu kuba nti tukuba ekkoona lya 2026 ebintu bye bimwe byeyolekera ddala mu kalulu ka 2021 mu kaseera kano bye tulaba. Drone okuwamba abantu ab'ekibiina ki National Unity Platform oba oli awo abali ku side ebanja oba eyeeyaanira enkyukakyuka, drone zibakwata enkya n'eggulo. Ate nga bye bimu bye twalaba mu kalulu ka 2021. So munnansi yeebuuza ddala kituufu ayina eddembe eryesalirawo nga munnansi. Kuba demokrasiya kyawa munnansi kiri ekintu eki. Kulabika nti apointinga kwoyo gwayagala, kulabika nti akira obubookisi n'atiikinga oyo gw'aba ayagala, ng'omutima gwe gukakasa bulungi nnyo nti oba oli awo gwalonze y'anaakola atya, y'anaayitamu. Then numbers ne zisalawo. Alondeddwa mu bungi n'alayizibwa. Alondeddwa mu butono oba oli awo n'alinda akalulu akaddako. Demokrasiya bwatyo bwe yandifaananye. Ne tuli mu ggwanga nga n'okuvuganya obuvuganya obanga zizza omusango. Nalukoola akwatiddwa n'akubibwa bubi nnyo, engoye ze ne ziyuzibwa bubi nnyo. Babatutte ku poliisi y'e Kawempe, babasibye emigeto ne babasuulayo wakati mu kubatulugunya okutagambika, wabula oluvannyuma lwabwe n'okusinziira ku bigambo bya Elias Luyimbazi Nalukoola Council. Agambye nti ye babuze ne bamuggyayo, basoose mubuuza nti nomination zonna ziwedde n'aga waliyo ebibulayo. Ne batuma Meya Sserunjojo ow'eddembe ne bamugamba oyo mutwale, wabula mutwale mu ngeri ya sipidi ya kika kya waggulu. Tetwagala wadde n'abantu okumulaba, kuba bwe banaamulaba bajja mutambulirako. Kanso kwe kubuuza ekibuuzo nti campaign zitugenda zikolera Mukama, bwe kiba nti candidate ku lunaku olwa nomination temumukkiriza wadde n'okuwubira ku bantu be, kiki ekigenda okuddirira mu campaign ye? Zigenda kulabika zitya? Zigenda virayo mu kifaananyi ki? So kanso bamutadde, naye agambye nti abantu abawerera ddala bali ku poliisi y'e Kawempe abawagizi be. So embeera gye tulimu ereetera ebibuuzo bingi nnyo okulabika nti byetooloolera mu bwongo bw'abannansi. Wakati mu kuba nti bamanyi bulungi nnyo nti omulimu gw'ebitongole ebikuuma ddembe kukuuma bantu n'ebyabwe. Agomaje aba police is to keep law and order, okulabika nti abantu embeera mwe batambulira ya harmony, tewali mbeera yonna ya nsasagge naddala mu bantu. Ni mu kaseera kano tulaba poliisi n'ab'ebitongole ebikuuma ddembe nga be beenyigira mu kutulugunya bannansi. Bino si bya mbumbu, twogera ku bikolwa ebyeyolekera mu kamera, twogera ku bikolwa ebyeraga lwatu mu kamera oba oli awo eziba ziteereddwawo bannamawulire ab'enjawulo n'abantu ssekinnoomu, nga tulaba abantu bakubibwa, abantu bawalibwa, abantu bakwatibwa mu ngeri ekyasinze okuba ey'obulabe mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Wakati mu kubanga tugenda mu kalulu ak'awamu aka 2026, kiki ekigenda okutuukawo? Tugenda bba mu kintu kifaanana kitya? Abakulira ebitongole by'okwerinda ab'okuntikko ddala, statement ze bakola zitiisa naddala ku bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Bwe kiba nti statements ezo zikolebwa ku bantu abali ku ddaala erya CDF,
nga ffenna tukimanyi nti amagye gaba non-partisan galina kusavinga bannansi nga gwe mulimu gwagwo omukulu. Ddala mu butuufu tuba tulagawa. Awo tusabire omutonzi waffe buli omu mu nzikiriza ye ataase nnyaffe Uganda, atuviireyo mu mbeera gye tulaba nga yakazigizigi. Tukimanyi bulungi nti obukulembeze buva gy'ali, era n'embeera yonna ey'ebyobukulembeze yeetooloolera ku ye. Atuwa oyo gw'aba ayagadde ate era n'atwala oyo gw'aba ayagadde, naye ate awuliriza nnyo amaloboozi g'abo abakulemberwa. Bwe gaba nga amaloboozi ga maziga, amaloboozi ga kulaga butali bumativu, amaloboozi ga kunyolwa olw'ebyo bikolebwa ku bannansi, tusaba Katonda waffe aviireyo majority bwe banga ddala kituufu yenyigirizibwa. Mu mbeera ezifaananako bwe zityo, akalulu k'e Kawempe kagenda akusuulibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu. Ffenna tulinze official campaigns tulabe ebintu nga bitambula, naye okusinziira ku kyeyolese leero akalulu tekagenda kuba kangu. Akalulu kagenda kubeera ka bunkenke. Naye munnakawempe olina eddembe erikuweebwa ssemateeka okuvaayo ne weenyigira mu kalulu kano wholeheartedly n'omutima gwo gwonna. Mukeere ng'ennaku z'omwezi 13 mugende mukkira obubokisi, mulonde oyo omuntu gwe mulaba nga yasaanidde, mulonde omuntu gwe mulaba nti yagenda okulayika nti ayimirirawo ne bannakawempe, mulonde omuntu emitima gyammwe gwe giyaayaanira. Bw'aba independent nga gwe musazeewo mukikole, bw'aba nga munnakibiina oba oliawo ekiri ku mitima gyammwe mumulonde, ate mubeerewo akalulu mukakuume, kuba by elections zino oba oliawo nazo zizze zivaayo ne results ez'ennyamiza abo abasudde akalulu oba oliawo ne bannansi okutwaliza awamu. By election nga ne buli kati ekyewuumira mu bwongo bwa bannansi, by election yali ey'Ekayunga ey'omukyala Nakkwedde. Statement yakolebwa omukulembeze w'eggwanga ne results ezavaayo oluvannyuma. Nawo buli kati buli we tuba ne by election, statement ezo oba oliawo zeetoolera mu bwongo bwa bannayuganda ab'enjawulo. President yavaayo n'agamba nti newo munaalekaana newo munaakola mutya ng'enaale mutesazeewo kyankomeredde, terajja kuwangula okugjako ng'enaale musazeewo ekyenkomeredde. Kyokka ate bannakayunga amaloboozi agaavaayo baga nti baawa munnakibiina ki National Unity Platform akalulu n'omutima gumu mu mannya ga mukyala Nakkwedde, naye ate teyalangirirwa. NRM ye yalangirirwa. So wakati mu kuba nti tuli mu ntabiro y'ebyobufuzi nga kye kibuga Kampala, division y'e Kawempe nga tebuusibwabuusibwa maanyi gaayo naddala mu byenkyukakyuka, kinaaba kitya kalulu kano akaba election y'omugenzi Muhammad Segirinya ngeri Elias Luyimbazi Nalukoola yakwatidde ekibiina kya NUP bendera. Kayunga yali omukyala Nakkwedde, ebyali e Kayunga n'amaloboozi agaavaayo bwe tunaakiraba e Kawempe tuneewuunya. Ye bwe tunaakiraba e Kawempe, what could be the reaction of bannakawempe? Kubanga ebikolwa ebikolebwa bwe bityo, tuwulira envuuvuumo, okubba obululu, okukola biti mu bitundu nga byabyale, ebitundu ebyesudde, wabula ebikolwa ebifaananako we bityo bye bagamba nti biba byakuliisa maanyi, tumulangiridde mubeeko kye mukola, bwe bineeyolekera mu bitundu ebya Kampala nga ffenna tumanyi amaanyi g'opposition gasinzira Kampala ne gasaasaanira ebitundu ebirala, kinaatuwa kifaananyi ki naddala mu kalulu ke tugenda mwaka 2026?
gwe munnansi bw'ona akiraba oba olina okwefumiitiriza ennyo kuwa eggwanga lyaffe gye liraga. Akalulu ke tugendamu ab'ekibiina ki National Unity Platform bakayita protestive vote oba akalulu ak'okulaga obutali bumativu, akalulu ak'okwegugunga. That is results bwe ziba zivuddeyo nga si zeezo ze basuubira, bakuteekawo embeera. Kakati tugenda mu kalulu ka kawempe ey'omumambuka. Kiki ekigenda okuddirira? Mbeera ki egenda okeyolekeramu? Naddala ng'embeera eri negative etandise na lunaku lwa leero olubadde olwa nominations. Bantu bangi bali mu malwaliro nga bwe tubamenye, nga bwe tubalaze obujulizi ne video ze tutandise nazo. Bantu bangi nnyo bali munda. Candidate yennyini akubiddwa, ayisiddwa bubi, atyobooleddwa. Kiki ddala kituufu ekituufu ekigenda okweyolekera mu kalulu kano aka by-election ey'okawempe ey'omumambuka? Ffe tugenda kubeerawo okulabika nti tutunuulira ensonga zino zonna. Tusaba Oweekitiibwa Allah atuteekeko bukuumi. Tusaba Oweekitiibwa Allah atuwe bulamu. Embeera zonna n'ekifaananyi kyonna ng'ebintu bye bigenda okutambula ku ground, tujja kuba nga tujja wano ku Credible Media UG tubasiigire ekifaananyi. Gwe Munnayuganda ali eyo osobole okulabika nti otegeera ebintu nga bwe bitambula mu nnyaffe Uganda. Amawulire gonna tuba nago mu aspects ez'enjawulo, naye nga tubebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu guno ogwa Credible Media UG. Tubasaba okusubscribinga kikulu, okulayikinga awamu n'okusharinga content waffe. Twongere ate okulabika nti tutambula ffena wakati mu kuttanya n'okkuba tooki mu mawulire agaba gatambula mu nnyaffe Uganda mu aspects zonna. Ganja Fadi ge mannya, Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.